Uganda yonna yateekawo okulonda okuva waggulu naye muzikiti buli muzikiti ne kulonda obukulembeze bwagwo yetufuna abakiisa bagenda okukiikira okuva ku ddwale okugenda kuba ku disitulikiti kyetuyita kanso. Kati kanso ebeeramu amakulu amatwale wano wesiraba kanso ebeeka abakansala bava ku matwale bagende ku disitulikiti wano wesiraba. Kati muluyita olukiiko lwa disitulikiti okuvaawa luluwa bweru w'amateeka ne bateekawo okulonda nti ebitabo ebinaasangibwa mu Uganda yonna ekitali kino eky'emikono ekitali kino kyokka eky'emikono wabula ebitabo ebiriko disitulikiti mu Uganda yonna tebijja kulonda bijja kuvaamu abantu bameka bijja kuvaamu abantu bameka mwavaamu abantu umalusanza kutambala eyanga jeneza mukiteekaawo nja kulwana naye nga lwana ku kituufu nja kulwana ku kituufu bagambye nti Uganda ekituufu ekiri Mukono bwetwababuzabuza Uganda Supreme Council yateekawo okulonda mu nsi yonna ebintu bino
Kakanjagala no munyonyi okuvala najja omuzimu bwaba nokutandisa leero notabuddeyo ne mukono zotabudde oli muntu ki oli musajja mwe abantu mubabuulire ekituufu mugenda mu maaso omusinza okutabula obusiraamu otulaniraoyo omusajja okuva nakifu wa yonna azaatabula bantu otabudde nnyo obusiraamu yalondebwa yalondebwanu ani yamulonda otabudde obusiraamu agende mukooti katukuyogeze mukooti walikogenda mukooti nobona tulire mumasale nemagalidde obukulembeze kwayogera bwotyosenga ate toyinza kugirako ebigambo byaffe buli muntu kiki kyolowooza kikyoteesa kubanga olwali mu Uganda yonna guli omuzikiti gumu ogubadde tegulina bukulembeze nga disikazi ye imaamu ye chairman ye muwanika ye sekuritale era nyiza okubuuza kansala omububi omuvubuka mupya bwe mugamba lisebo sekuritale nga wano yaani ayinza obutamubuulira naye twagala institution etambula nga terina lukiiko olwekyo mbaniriza mu biteeso byammwe mukomyawo akazindaalo njagala kukaziriza chairman asamarayizinge tesimanyi nganga gyoli njagala mutangazemu nze mugamba ye timing etime tulungamizibintu kufuna obuzibu tuga mubuzibu otutakola ki talugenda gwa buzibu otutamanyi mukadde wange okusamu ekiti kulembeze lindako kibuzo ekirala okuriziganya n'ekyo ekyokubiri nasifu okkiriziganya omuntu omu yababeera disikazi yababeera imaamu yababeera sekuritale yababeera omuwanika wawano yaani omuwanika wawano yaani omuwanika wawano eyalondebwa mu mateeka ga Uganda Supreme Council era akuuma entebe yammwe eya Mukono Mukono Council. Yes. Akati ndi ku bigambo byo kakati kati endowooza yo ogamba nti abakulembeze ba wano nze chairman wa Mukono Muslim District Council acting in a court ya deputy in a council in a court ya chairman ne kanyu nyamba lyachi ya ba deputy nze yalondebwa maki mu mateeka ga Uganda Muslim Supreme Council nava ku muzikiti gwange gwenvaamu ogwemabuye nengenda kutwale nenzija wano era waliko mulaba waliwo twatula wali mulaba waamu kubanga ntunudde ndi wano muli maaso ga masikiti mbabuli haku era ekizibu ekitutawanya nkwagadde nnyo ebigambo byayogedde lwaki nnyimusi lwati oyogedde ng'alumirirwa ofaana nange ogambye owa wano zakaayo
owafitiriyo emirimu yonna egy'obusiraamu gikolera oyagala bwenkanya era n'ogamba nti ogamba bwanatambula era bwanatambula nyaga omusajja oyo mukootinga ebigambo bye birungi nnyo agamba osemba wano okubawo obukulembeze siba kiri naye nga babategeezezza dirwe mu bulonda kyotegeeza anti obuzibu ogambye obukulembeze obwetaaga wamwe batugamba disitulikiti yefugawo obule mukama wange naye naffe tugamba era kyova okutuula olukiiko okutula ku disitulikiti gyetaabadde batunoddemu nti ssentebe ki Mukono asobola okulobingira abasiraamu kubanga nalina nenkola nga ndi akitingi nga nsikidde omugenzi fefekka bandoza kyebakutte nti najja obukulembeze bange ngaakitingi olwabadde ano ssentebe haji kitaka najja nenkola yange ekulundi enyingo 10 enyingo meka 10 esooka akola ki kujja Katonda oyokubiri kwagalana oyokusatu kusonyiwa oyokuna kukola kubanga omuntu obanga tolinaawo kyokola owaka teri ntalo zireese buzibu nga musajja takola nga tolinaza akamenza neŋŋamba kati enkola abasiraamu twagala tukoleki tube nga tukola eyokutaano enyingo eyokutaano tugamba nti abayivu bonna abazze wano abali wano abasiraamu tulina okubamanya kuba tulina abantu abagala abayivu abalina emirimu tubigire emirimu tulina abazimbi tulina driver nga tulina emirimu batono nnyo ate omulala ayinza okukayana nze ekisinga okunyumira mu bulamu y'omuntu ankayanya n'omuntu ayomba kubanga akuwa information era ebigambo ebibaddewo ntwali tubiwulira se kino kiri nze nakola bwenti oli mubi oli bwoti ebigambo ebyo binyumira nnyo mugenda okufundikira abali wano nga mufunye information bulungi nnyo ti omugwa guli wano noono n'aleeta n'oli n'aleeta ogenda olaba nga ffenna tutuuse ku kyokukola ki ku kyokusalawo ate ekirala sebo nga bwona tulidde ofundikira ebiseera ebisinga ennyumba bwebanga terimu bakulembeze bateekawo abakulembeze abakulu kubanga kati nga ffe watulwa guno omuzikiti gwali badde gutudde nga ffenna tuwuliriza ngeri ki gye tusobola okugonjoola naye kati tuli batono ate era abantu tumala okusala nga bafuluma bufulumi naye bayisa akalango nti tugenda kutuula tubeeko kyetugonjoola abantu bafuluma buki bufulumi kakati kanso bwevaayo negamba ono bagira baddukanya enteekateeka eno mu mbeera ey'akaseera olwo teruba lukiiko nti nolukoze eki lutongozeddwa era nze kyensuubira ssebo naye ng'era balirayo olunaku lulala naye abasiraamu basaba bakadde bange baganda bange webanga waliwo enteekateeka yonna kati ng'eno tewali wano alina kyayagala mulimu eminyago muno ffenna tuliwo wano kukolaki kuweereza naye ndaba obuweereza ffenna bwe tukolaki ate ogenda okufundikira nga tuli ku mulamu ogwo gumu naye kino kiri bwe kiti abakayanye mwebale nnyo okukaayana kubanga ffe ababadde basirise tufunyeemu etufuna nti ezo nali wasigiri eno nze nagiraba okuva nga ekyali nga tenaba kubeera bweti wankulidde wano naye obumulumulu obwo buzze bubeerawo ne bukakkana ne bubeerawo ne bukakkana ne lwaki bubeerawo ensonga eri embweti nti ebintu byaffe tetuli beerufu tetukola bintu mbwerufu musege singa tubanga twagala kujjawo obumulumulu buno bannange ekintu kiri kimu kubanga n'okumulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam okulonda kwaliyo era baalondanga naye tugoberere bwe kibanga kuba omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omufunanga ensonga ebatabula mu ddiini yammwe mudde eri Qur'ani wa sunnati ne sunna zange omubaka yalonda atya tuteeke ekintu openly tugambe nti olunaku weruti tugenda kulonda abasiraamu nga webali ffe nange nandyetaaza okubeera kakiiko naye simanyi bitambula sega lwaki tebiri mbwerufu tuteeke ensonga mbwerufu basiraamu tuve mbuntu obulumulu okuddeno kubanga tekigenda tuzimba twagala kutambula nga tudda mu maaso nga masijidi endala nze siina saidi naye ndi luto naye nga kyenteesa tubeere beerufu tudde eri omubaka nga bwe yalonda atya ebintu bigenda kubeera nga bitugonda. Assalamu alaikum.